Mweteke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro nono muliro okugalole kontinenti buka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gochulumafe omwana agenze olwo lwepito olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagana esindikagano zolaba njagala okulaba omugole tomanyi bangabira keeke kolo banange keeke ze bampa ku mikolo nabaterekera neŋŋamba mpaka bwe nabasanga banange mukama akuwa omukisa banange ate it was a fruit cake. Fruit cake can last for a month nga weerinamu era abagole bwoba okolera omugole keeke mubaamu eyo waliwo gyokolako ezimu nga fuleva za fruit cake ebyo ebyo omugole nti asogena mu honeymoon n'amala n'avaayo n'agabira ku bantu be keeke buli ajja omulaba kuba naye kuliko emikolo ng'akuwa ku keeke kati twakola eyo fruit cake etafa yeyo erimu ebibala ebyo wabula bo obuntu obwa black olowooza nze nagira twalya ku keeke sobola nagitereka bano abasinga betwali nabo eno abaali beetala tebaalya keeke tetwalya mmere naffe tugiwulirira mu bantu naye kirungi comments nungi emmere yali nnungi wadde bannange yatusumbuwamu nga yakatuuka neyeefuula ze bye nalaba omufumbi bwe yatuuka neyeefuula nga tanatikkula bintu ku mmotoka nga ayagala ssente endala naye katonda lijje neyeefuula omanyi buli kimu kyonna ekirungi nga tekinatuukirira sitaana sooka neyeekalakaasa n'ateekako obukodyo bwe alabe nti yasinga naye era sitiru byamala nebinyuma n'okusinga ku ndowooza y'abantu abamu kolo saagutegeera ye sinafuna nabudde kuwakinga gwe tewagutegeera kati ffe buuza ffe abaali wano ebbalibbali nga tugulabira ebbali nange simanyi ne bwensobola okinyonyola nze kyansukako nazina nentuka ekiseera nempulira nga kinsuseeko ne kamunguluze nempulira nga azze buzi olw'essanyu kati tuli tiimu bawanguzi si kyekyo enoka leero nno waliyo nokugula ekirabo nga nzize ngalonza mukulikire eyo ddala naye weebale kulwana bannange namwe mazzi ne weebale bambi anko lutayi naawe weebale kubaala bambi mwebale appetite yabulako olwo era simanyi basaana buli omu n'omufumbirayo enkoko namba tebaalya mmere ono nakwekuttirizaako wabooda tebamanyi mmere ya mikolo yali etya baakola buli omu anti natuuka nengaba departments neŋŋamba mavini nkutadde wano lutaaya namukwasa emmotoka y'ebirabo eyo yaleeta ebirabo nemukwasa n'aboogezi ngenda nyumya kali kasitole bwe nabula bandaga shortcut mbuna eyanguwa okukomawo eno nga ndi Kabaale gwe ng'oli ku booda ku booda nga ndi mu mmotoka gwe nga ndi kuyingira Rwanda nabuze naye ng'omuntu atugambye eyo shortcut yeyanguwa nga Millicent yankubira ngamba ali mu makeup nga nkubira ndi bya ngamba bagambye tujjulire abako omukayi n'okuvaayo ng'ayambadde ffule omutunzi yatuwaamuko ka disappointment ebintu ebimu byaggwa kiro nga ne bbaasi yammwe emaze otuuka kati olwo nga lwabiwa mami wange ate naye asimbuleyo e Kampala mami ne muga awummulirako embalala omale oyongere ovuge ojje naye gwe bino ebintu bannange banga mu butuufu gomayo kukubira saa 6 nga gwe shifa nga ndi ku lutaaya yimirira waliwo embuzi eziva erw'entobo nziguze mu katale ozirindira awo
twafunayo wa boda waffe transporter namufunayo mu town kuba nalaba nti abatumanyi bakuyisa bubi kati nensalawo nnoonye mu batamanyi naye nga gwe shifa wabuze dde obulidde Rwanda ng'ekintu te ekabaale ate nebyantwala ekabaale emirundi n'emirundi nesitoola endala wakwata eryakagitumba oli yatugamba muyite mu kakuba kumbe katusuula erife tetumanyi ebimu olaba bifaanagana obwo obukuba kuliko akadiko munda awo kati gwe wakayitako buyisi n'oleega bannange n'ogenda mpaka kagitumba nze sikirabanga tugenda okulaba avuga atandika ogane bino nga saabirabyeko kyokka teri bupande ntandika onoonya buno obupande obulaga nti oba adde Kampala kilometers west z'obulayo ngenda okulaba kuliko Rwanda mbu Rwanda obulayo kilomita bweziti naye bambi kasita walwana n'owangula nze mba nnwana kuwangula teri kirala ate sirwanisa bigambo nwanisa bikola kaaba omugole yali ankubira nagamba omugole nnyamba odire eyinga emmere ne mulimba mbu ndeeta soda gwe bananywera ku mmere bambi bawanvu yeemu mpaka ku 7 naye kati kyekyali ddala kibaliisa ku 6 abantu abalidde breakfast tetuganye emmere yayanguwa okujja ne mugamba direyingamu kati saamugamba nti mbuze nga omugole tolina mumalamu maanyi omugole asoofuna stress ne makeup n'agaana otereera ku face kumbe ndi kuyingira Rwanda nze manyi ndi kudda wano wa bambi kabaale eyo tawuni wetwawetera Muhanga nze bwe ndowooza kyokka nga nyina otuuka Muhanga nzire ewa Vente Rentobo ewaava embuzi kyokka zonna mumale mufune emmotoka tubitikke kimu ku kimu nga buli kimu kiri waakyo abantu beepanka naye ne bwe nandi bikwasizza omuntu omulala waliwo ebintu ebimu nga birina kutegekebwa muntu ng'olina mutima ng'olina omutima omumalirivu ng'olina okwagala ku kyokola ng'ate weerekereza tulaba nti twalina ba makeup artist babiri balamba wali nze simanyi kye bayitambu simaatuula shifa tukoleko makeup onyumire omukolo ne buno obugoye buddira natuuka butuusa omwana naŋŋamba mami katukusibe ku gomesi kuba kamera buli budde zikutunulamu ne bagikubako bwe bakubako gomesi nagisigaliramu nga ndi mu siripa ngenda olaba waliwo anoonyereza engatto mu motoka azireese linnyako mu ngatto ne bannanga omuntu gwaba amanyi kyoyitamu naye ng'onoonya buwanguzi luno olugendo lw'okuwangula luwanvu ate lulimu lulalamu omulala batasobola kitegeera omuntu akitegeera ng'akiyimiriddemu naye bw'oba tokiyimiriddemu oba olaba ng'ekyo kyova olaba abantu bonoona emikolo olinga na famire ye be bagyonoona anti ye aba amanyi nti anaamalako tayagala kumubonyaabonya nze siina gabonaabona temumbonyaabonya nfaaki bantu kasitoba n'ekyo ye nfaaki nkolerera ki nfunirawa kati mu bino ebintu munaye tolina kuba nanfunirawa nkolerera ki nfaaki mu butuufu kyo tugenda beera live ku TikTok and Facebook ku byombi tugenda kubeera live mubeereko ku YouTube ne ku TikTok. Yes, Team Chair esigaddewo, Team Don esigaddewo, but the representatives are going to change. Tukyuseeko ne ku balala bawulire we kiwulikika okutuula mu ntebe obukulembeze obwo we buwulikika. So mu Team Don tugenda kulondayo representative omu, mu Team Chair nabo balondeyo representative era lutaya tuyisizaawo. Ate njagadde mugambe naye akansirikereera atunudde nayo kati ono yali mulungi yani tutte Rwanda nenyingira bulungi ku booda ngenda olaba nga ndi wabayitawo katuna kagituumu ng'ogenda kulaba nga bakugamba owange madamu ogenda wa ate bannange bakambwe bakwatirawo nayitawo komba nosooka n'ogenda wali ku gundi nosayiningisa n'oyingira erwa nayitirawo komu bus I think last year naye bambi agamba kiki kyo ate kagitumba si bakambwe nnyo nga katuna gye nayita katunawo bakambwe bazira katuna we banzijirako n'endagamuntu yawe bagamba hotewo kijogenda ositulamu kubayo essimu
noteeka aba hotel okusimba wabuukinze nabo. Oh my god. Naye nga bannange kati tuuke mu meeting tuli eno muzi shortcut. Nze kyenalaba emikolo omuntu omira bingi omulala mu budde obwo si mukolo gwo forget about everything munayitewo bwati temusobola bba abagole 2-3 mu lunaku lumu. There is only one umugole omu bwati. Nze mbiraba nabirabanga ba metron ng'oli bamuwadde obwa metron naye ng'omulaba alinga abisanya omugole. Nze nanyumiza abantu sabanyumiza story ya metron. Ne Gomese yalema omugole. Gomese yalema omugole. Metron nakukuta najja. Kyokka munne emulemyerwa ssente ng'omugole yabadde ajagala ajambale omugole n'atwala eri chipa. Metron naye n'alonda eyiye. Omugole n'akukuta nadda. Gomese eremye omugole n'agisasula n'agamba eyo nze gye ŋŋenda okwambala. Anyuma kusinga omugole. Era n'agituusa munne yamulagirawo surprise. Singa nno yali agifunira munne yabajambala. Naye ye yagyefunira yabajambala. Olugenda n'olonda metro naye kwolwo ne yeewuliranga mugole. Nga ye mugole. Abalabe nti namusinze okunyuma. Bannange. Naye bantu webale tulwana. Nze gyobola nga nkyayimba ku mikolo nga nkyabiriko nnyo nnyo. Ne kati era oli wampa ssente ngenda nembikola. Nga nsosanga omugole nga oba nnyina kyennyambadde ekisinga ku kike nga nkijjamu n'enkimuwa anyume lunaku lwe ate ng'oli mutuufu ng'eno bankubira kifa buli kimu kyesibye abakoje bali bakooyeeyo bannange ensi natuuka ekiseera waliwo omuntu buno eno gye mwali mutudde mukooyeeyo mwagala kulya mmere ate nze naliyo saaliyo nali eno mu kiyungu nze nali eno mu kiyungu mbw abako bakooye wali we baali batudde nze waliwo buli omu n'agamba shifa nga buli wamu shifa waliwo ayangamba nemugamba wetosobola kuyimirirawo omukazi anekutulamu ebitundu mukubira nemugamba kati nga bankubira nti kye bakooye situka naawe obikole kale omuntu ye kaba kantu katono nnyo bwekati omutimbi nakubya kino ekika kya soda si kyentimba leeta soda simanyi okutimbisa simanyi ate omuko baagala vayeri ate simanyi abeewaka kino ate tetulina amazzi tegamala tetulina nku abeewaka nabo baazira emirimu bagizira bo bagizira nga wenayingirira mu kiyungu ng'agamba ate oba mwabirekedde b'e Kampala mu bikole ne ŋŋamba Millicent kino tetukyali ku kya ssente tuli ku kya mukolo kugguka genda onoonye ab'okukyalo b'otamanyi omugambe mmwe gurupu eno amazzi lwe gaggwawo ng'agalawo babuuze ssente mmeka tuzibawe nze era omuntu aŋŋamba nti money is not everything kozi nga siinamu mutwalo gwange bebi ne ŋŋamba enku okusomba enku kyetaagisa ki finished gw'oli ku ekyo sawa bamuyita ekiro saawa 9 ayoza ebintu ekyo kintu kyanuma ne bamuyita ekiro saawa 9 bbaasa etuusa afumbire abakaaka emmere nawulira ennaku nze ndabye ebintu mbirabye naye nabiraba dda nze naye yo family yo basenga omugole kiro enkya oli mugole nze n'omugole mugamba genda weebake oleme kumyuka liiso nkeera naye ng'abeewaka bamulaga yitawo weeyoleza ebintu bayita ab'e Kampala babyozi kati nakulabira omukolo ng'abako bavudde eri ne bajja ne beegatta mu mirimu gy'ewaka waawo guno omukolo era nze natuuka naye tewali ayina bintu ku mutima nga byange kubanze naloza ku b'ekyalo nendoza ku busosoze bw'omuntu okugamba nti onayogera Luganda ente lwaki temugimugamba miliyoni 3 bava Kampala balina ssente naloza ku bafamire kye bayita owa famire nze naloza ku kye bayita omugole nti mumulese nze ebbanga lye namalayo simanyi buliri nali mmenya mito gya mmotoka ye ŋŋende ntya nfune hotero neebake naye omugole baamugja ku buliri bwe nabo ne babumugamba tobusulako n'asula wansi ku ttaka sengaawe n'amugja kuteeka wansi nga balinga bamukanikinga banneevuga mpola ebinnya omupiira tegubuukako nze nalaba ebintu
naye ne mugamba tonyiiga nalaba ku maziga omugole okukaaba kye bayita amaziga naye ate bambi bwe yatuuka mu kidaala n'asanyuka yansanyusa biri byonna yabibikako n'ateekako smile nange nensanyuka munda munze neŋŋamba kale awo kalekaleko yadde ebisomooza bibadde bingi naye kino nakyo kyova olaba omuntu osobola okubeera nga ne ssente tugeze oziyina ezikola ekintu naye ne bakitta nga ate abakitta musaayi nga bamunda nze nalaba ebintu naye ate era tukyalaba bingi naye ng'olaba stranger ng'otalina bw'oyita afiirawo oshayininge naye ng'owuwo ow'oluganda lwo ye tayagala anti ab'eŋŋanda tebaagaliza ebiseera ebisinga aba agamba lwaki atuuka ku nze abamu bazze buzzi ne banneetondera after okulaba omukolo nga gutrendinze tulina faani waffe mu bitiibwa alimbalala alina hotel gye twagenda ne tunaabako ne tuwummula ne batuwa ebyokulya ne batutegekera ne tulya emmere ekiro ekyo ng'omukolo guwedde ne tusitopingako embalala ne tuliraksingako ne tufuna emmere bulungi ne tulyako ne tuwummula ne tukontinuwe ng'olugendo enkeera ate gwe tewawumula kubanga nze nali manyi nti ogenda kumala ng'ennaku nga 3 ani nga weebasi nja kwebaka naye enkeera nagenda okulaba nga nkulaba bwe mmala embaga mu January mu biseera bya birthday yange mwe nja ofunako wiiki y'okwebaka nga nnamba yakuwummula nja funayo wiiki ennamba ey'okuwummula naye kati I don't have it naye nze okutambula kulaba kudda kunyumya nze bannange waliwo ebimu nze bwe bituuka nga kiba kizibwe netuuka nenkisekerera bwenti nga bikuweddeko n'oseka na busesi anti ebigambo biba bikalidde nze neetunuulira nga ntandise okulaba obupande obuyingira embalala nga omugole ankubira ŋŋamba kifa bano bantabukidde baagala mmere bagamba tujjule soda alina okunywebwa ku mmere nze alina omuleeta kitegeeza buli afuna emmere alina okufuna ekyokunywa naye omanyi nti natuuka bwenti nga waliwo n'abanyiigidde nti mbalwisizza naye bannange naye nga ziri ssaawa ziwera buwezi 7 nga bayagadde bboko lya mmeka okitegeera ne bwe gwandibadde 8 n'omwenda bali kikambwe naye nga bannange ebiseera ebisinga byonna biyitemu naye tunoonye nga buwanguzi omaliriza otya owangudde otya nze ebiseera ebisinga ntera okugamba abantu okutandika kyangu naye okumaliriza ekyo kyewatandise wewaba obuzibu naye mu kutandika wano oba olaba kiringa ekyangu n'olaba ng'ekinaayangwa kubanga oba okikuba pulaani mu mutwe ng'okirowoozaako ng'olaba ng'ekyangu naye okukigusa waliwo oluubiridde wewaba wazibu nakubangayo nessimu nga nyina okuba mu ffumbiro ndaba ekiriyo oba gwe yaŋŋamba maama eno kaabirimu eno obaani gwe nonga maama eno kabayingidde effumbiro kimu kiri kuggwa speed nyina ebintu bye nasooka obbaweereza simanya foil paper ekisooka abamu ba service providers aba ayagala kusaba ekintu nga tokimanyi omuwe ssente akigule kati abamu banyiigira nti oli bwe yaŋŋamba nga njagala kino nanze nze nkigula because mmaleko nti ambala nsinga entya ssente nga nkigula kati oba olaba abamu baatuukanga ne beefuula ayongeze ssente kati no nagezaako kugira nali ngenda nabujjayo waliwo tukyabukozesa waliwo naleka ne kagundi naleka ka foil paper kange mu mmotoka mwekalye ate nga buli kyemunsaba ngulamu extra kubanga ebintu biva wala buli wensimbula awe mmotoka kugenda bugenzi mu katawuni nanywangawo emitwalo 8 ku 10 just katawuni wano ako akalinga trading center nga nywawo emitwalo nga 10 buli wengendawo kati nga buli kyemunsaba bongamba nti ennyanya kubulako kilo 5 ngangula 10 obutungulu bubulako kilo 5 ngangula 10 kati eyo foil nasigaza endala mu mmotoka ng'edduuka eririina liri ekyo
ebintu ebirala olina kugenda Kabaale eno tebiriiyo kati buli kyeyasabanga nga kiikyo kimutuuseeko ndowooza ekyo nga nakyo tekisanyula abantu era ate ekyo ekintu kyagira kyaluma kubanga batuuka ekiseera ebimu ne babituziririra ne bagamba ate neŋŋamba bambi naawe sembera wano watudduseeko nagamba twalowoozeza munaabimala netugamba noti musembere mutuyambe tumalirize mangu kale nga olaba embeera yaabwe baatuuka ekiseera ne bakiteekamu kale bo bwe baali bakisuubira si bwe kyabeera kati nze nkulidde mu mikolo ogenda kunnimba ki ku by'okutegeka kati nomala owaayo engoye ebimu bibalema okweyambaza awe nasangira nga faya buli omu nga tayagala kuntunuulira kumanyi kyenamanya abantu bukya ne bakwagala nnyo ate era kyangu nnyo okukukyawa ekyokwagala osobola okukizimbira ebbanga tobanza sabeera awo nga ndowooza mbu teri ayinza kunkyawa abantu okwefuula n'okukyawa ebaddakiika seconds kyobola waliwo yayimba n'agamba nti katonda ye si mwana wa muntu okwefuula katonda ye teyeefuula si mwana wa muntu naye omwana w'omuntu yeefuula kimutwalira seconds ntono nnyo okubanga akwefuulidde okujjako bano ababa bamanye ennyo naye bano abajja oluvannyuma olw'emikolo nga mulimu abasibye feesi oli n'omuyitako n'agamba yoyo abadde atusibye yoyo gomanyi bw'oba owulira lwakubanze ndimu obugumu obwange oli mugumu obugumu obwange era wemblekingira nti neŋŋamba kati mblekinze abantu okwefuula okwagala osobola okukizimba ebbanga naye okwefuulira bakukyawe seconds oli awulira na kigambo bugambo nga bamugambye abadde akutendereza ebintu 1000 nga yakukyaye dda ng'ebirungi byonna bikugjeeko mu seconds era nze kyenva bwemba ndi mu kwogera ŋŋamba tomanya yadde sikisuubira busobola okukya nga neerabidde naye ne bwemba nga nkyerabidde Mukama Katonda tali kyerabidde kubanga kiba kirina gye kyawandiikibwa byawandiikibwa mu Bayibuli kubanga omuntu ye kubanga n'ebyawandiikibwa bigamba bweyesiga omwana w'omuntu akolimirwe kubanga omuntu ye muntu era alimu omusaayi gwa Adamu bani obulamu bwange bonna nti emmotoka enfu siba comfortable sisobola gituulamu n'entereera goza bakyo twali tugenda e Kabaale nabukwata obukadde 2 n'engiteekamu buli kakaaba nembuuza makanika buli kimu oli satisfied okikoze buli kamu saavisi bupya simanya biki yaŋŋamba biki bintuntu bingi munda omwo amataala n'enfuna amapya lwakuba bannimba mbw eryo liraba nnyo liraba n'akawuka nkwano saalabayo nanoonya obuwuka mbulabe simanya steering yali simanya ekola etya simanya steering raaka simanya olukoba bagiyita batyeri timing belt biki buli kantu ne mugamba kakebere kwa namanya ne motoka bwetuuka ye tegenda wummula naye era yakola ye yali baasi kudde eno kuddeeri kati gisaasi leero oludde e Kampala nga era gy'ovuga bwe navaayo ne ŋŋenda ezziroobwe naye Mukama nze kyensaba kimu kati obudde buno akuwa entambula endala ate ng'esingako kweno Mukama gireeta obwavu bungi emirimu mitono simanyi mukwano Mukama alina bingi atoole ku biri by'ayina akole ekisaana kubanga oyagaliza abantu obasanyusa naye akusanyuseeko nze mpulira emmotoka nga nagivuga talinagiwulira ng'ekyuseemu wadde akantu mba nagiwulidde dda neŋŋamba kati ate kakyako akakubagana anti yali alumibwa yo gikola bode nagikoowa ogikola bode simanya eddamu ofuuyire kungulu nabikoowa anti ofuuyira leero olinagamba ojja waffe ku kkubo wano naye nga gy'oyingira mukwano bampa otosigaza rediyo zira zabuukayo ne zigwa byonna binnya si byebinya ebyali yiino erina kuba bweti kati yagaayo eti tetunabizzaayo Mukama akole ebyenjawulo ayina bangi abayina bingi ayina bingi yena nnyinibyo aleete motoka twagitwala etisse ate ng'etisse nnyo
nga byetwalekako byokka byebitono. Tuguleza extension endala mugambye zabulidde eri. Twabuziza ebintu byaffe nno byabula banna. Bingi omukono tegusobola kugenda n'ebintu byonna nebikoma. Eno kaleka binezina. Naye yazesuulira ono. Abaana bali eyo basomera mu bigere gwoleka niigiina mb'oteresa awo. Temwabalaba nga bagenda mu masomero fe kubanga bwakya tutunula bwe twagenda. Bagendera mu bigere bambi basomera mu bigere. Kati eyo Liziki mulala yagifuna. Gwali mukisa gwe. Gomanyi nki obaze engatto ze kati ez'okukyala. Namuzaayo obuuza ne mwaddayo no n'essaati. Esaati Aunty Edgalo yali agiina. Aunty Edgalo? Ne bannange mwagala Aunty Edgalo. Si ono yatuyimbira akayimba omumalira okusoma. Mbu Aunty Edgalo. Nali simanyi nti no baluganda ababa. Bambi n'oyo omwami. Balina tusaze ekigambo. Mukapo. Wali temwafuna na budde babo bonna tuyimbira. Luta yali alina byategese byonna kati embaga ate kigenda kuba mmada. Bagenda tuyimbira. Bano bajja bikola ku mbaga batakola eri. Omukolo nga gwalimu osiko omuguwa. Yuke nakibala abogezi nendeeta nga bamanyimu ku Lukiga naye nga bava eno Buganda. Aba saidi zombi. Singa wagira n'ogamba tojafuna Oweri bana tutawanyiza okusinga. Oweri namuteekako nga nnyongereza wabigwa tebiraze naye gwe olutalo olwali wali omwogezi w'eno saidi y'eno ewaka. Nga oli bwamuggyako akazima mutuwambye ennyo kaleete. Naye lwakwanze ndeeta omuntu wange nga mu briefinze. Ku kiki kyenjagala. Nga nobona amukola biki tebijja muluma. Tebijja muluma kubanga manyi kyaliko. Mukolo gwanyuma. Gwanyuma ggo. Naye yagira kufe banna. Amwogezi. Anti baba bemanyi beyawuzamu bweyawuzi. Era bambuuza kati oyo Saalongo Isma mbuuza. Onjagala waka kubako okitegeera. Nagamba kakadde. Okakasa kakadde. Buli mwana kakadde. Atolimba n'abantu abakulu. Nabonaga oyagala kunjokesa muliro gwe kulaba. Okakasa mulimu kakadde. Nabadde kugamba kakadde k'2,200 kapapula kakadde. Ebe nasaabira abasibimanyi. Nanabiwulira nange twasi. Abogezi banyumisa omukolo bantu. Ayina be yatuuka n'agamba. Ate nono musobola okumulaba wano ng'akola ebintu bwebito ebyewuunyisa naye nga ye yali asembayo mu kibiina. Yagamba atya? Kati nalabye muntu kuŋŋamba mukifa gwe yasembanga mu kiraasi nembuuza ate gwe nasomako ddi naawe okuŋŋamba ngo nasemba. Omwogezi ye yakyogera yagamba nti osobola kuba ng'olaba omuntu ono akola ebyewuunyisa bino ebyamagero bino nga oluusi ye yali asemba mu kiraasi. N'omutunulira bw'oti naye mu kavidiyo byalimu. Nze simanyi mukolo era ndaba comment neŋŋamba oba eno evuddewa. Naye twali tuli mu kulya yagamba guno omukolo sikulaba nga baleeta ekibumba nga bakisibye ku ki nga ekibumba. Manaye nga nasubwa bafumba ekibumba. Bakyokya bwokya. Nange njagala nnyo ekibumba. Bakyokya bwokya ate awo nze bagenda okigabula nze nga nayise ekibumba bakireetera ku muti. nga bakisibyeko buno obuntu obeera ku silver plate. Nze nga wonayiseemu dda nagenze kunoonya ebyokunywa ndi eri enkuba eri mu ttonya bannange. Kodya baali balinze enswale. Ababa balinze ebyessente. Ate bonna baasirika. Tomanyi nti buli muntu waliwo wootuuka nti olina ku bya ssente. Nze mukwano natuuka nentumya ne ssente e Kampala nga ze twasonda ziweddewo ngoza kyo kyantwalanga ekabaale. Kunsindikira ssente Kampala ngende nzifunire ekabaale nga wano siina wenzijjirayo. Mukama ajja kukubisiza mukama ono teyeerabira nga bwe bituuse nfa mukolo kuggwa ate guggwe bulungi omanyi ekintu kiggwa naye kiwedde kitya.
gwo gwagwa nga guli successful nga temuliimu kantu era singa kaalimu sawa yakakati waliwo ebintu ebimu wootuuka nga tolina bw'obinnyonnyola muntu ne bw'aba nnyini kyo nga ye mugole waliwo ebintu by'okolera omuntu nga ne bw'aba yennyini kyakirimu mu ntebe togenda kimunnyonnyola nti mune kino nkikoledde bwe nti ng'olina bireka buleso byesonyiwe mulimu bye twakozesa ku mikolo nga bipangisa ebyayonooneka ne babinsasuza ate katolina bw'ogamba nti byegendereze kubanga oliye ku basirikale baffe abatutunyanga oli mujjukira ndeyaza wa tuzze kulya ettako lyokka olye bwetambula obubi naye mukama nze mukama bw'aba awulira kubanga ekyo nakisaba nga sinamanya nti eno motoka yafudde ninga yakitegeera mu nsi y'omwoyo mbadde ennaku zino zonna bwerabireka baali nalaba engeri gyekola bwekirenga naye mukama liva yeetaaga emotoka ensajja kusinga ku mwene ne bwetabansi kubanga awantu bw'otambulira bwetaaga emotoka ng'esituse nalaba owa uber owa security kanyama bwati yajja nammwe abako yajja naffe ani yamutuwa simanyi naye yajja naffe mu costa tagamba oli ow'enkofiira olya yali amabega akosa akategeera yajjirako namulaba ngayambadde ebyambalo ali buli wamu nze wamanze saamulaba namulabira mu baasi ng'atudde mu baasi nange oyo ye nonayamba obudde buyise nga tebiriimu kuwaata nerabidde ogula sooda biki nadde manyi waliweno nsibako dawudi atasuubuza dawudi n'afuuka dawudi noonya basuubuza nsibako dawudi amukyali olwayavuga ne boda n'agenda aleeta ebintu then bw'omaliriza ekirungo nga kimaze okukwata obulungi oyiwamu amazzi weegatokotera kuyiwamu muceere naye ebeeyidde n'oyiwamu muceere omuceere guddamu kutokota nawe weegutuukira okujja ng'eyidde shuwa ebeegira kubanga wano era tuba tulina kozesako kapisa ne kwoligayi waffe betugulako ennyama kati oteesa otya ekyanguwa okugamba nti twanguyiririza makroni mangu kubanga kuba olwedde essaawa 7 osiika busisi kirungo n'oyiwamu ndimu abenjala beeruma ate sirya breakfast ndya mulundi gumu olunaku kyokka singa twagize saagala kwonoona figa nange omusujja gunkozesa banna nze ne bwe ndwala omusujja sikogga nange mbadde sitera nze stress engezza bugezza nange mbadde sitera koga naye baaba olwaleero lwogulumukubye nenguuliramu gule mazzi soda n'amakroni ennyaanya akagaliki tubigule awo waddako nange waliwo ayampa akakomo ku mukono mwaba abawala bajja ababiri ab'edduuka oba abo abajja bawala bange ab'oku dduuka bano abajja beeri bali abakyala bajja ne bamala ne beegata ne ku gundi ne kukusaavinga ne bafulumira ne mugumu tomanyi abawala abakyala babiri abajja nga bali mu mpale bafaani bange bemuhanga omu ku bo yampa akakomo Bambi. omulala n'agamba bankubiramu nakunkubiramu naku n'agamba bakwagala nnyo era olya yali omuwanvu omuddugavu yali ng'omuddugavu nga yali mu kasuuti kakacekiti yagamba mbw
bw'alina ekirabo kyo ne Enoka bw'agenda ku kibale bambi yali yaŋŋamba nalina omusanga mu tawuni omwo ne tumukubira nga netiwaaka egaanye netiwaaka yagaana nga tumukubira tukomawo e Kampala olimo neyampa akakutikakano ne Enoka n'awangula ensawo y'obusuubuzi ku mukolo ne Enoka n'awangula ensawo y'abasuubuzi ku mukolo yafuna ensawo mu birabo bye baabawa era ye ekirabo kye baamuwa omukodomi yanyuma namulanga yanyumye kigazi bulala era kati singa watandise kuwulira comment naye natuuse mu comment section nenseka namu bozi bagamba kino mbusimanya omanyi abantu abamu tebategeera kumanya nti YouTube tosobola kukuba nnyimba ezitali zizo waliwo oli ate abasinga okwetegereza ebyo ye muntu atasobola kuvaayo ayambe muntu wadde kantu naaka lwaki mutukubira nnyimba ezo muteekeeyo zino ez'abalala abayimbi biki lwaki toteekayo ezo bibyo nabo bateekeyo ebyabwe bateekeyo ennyimba zaabwe kati bimukwatirako mbu lwaki tuteekayo tuwulira zimu tulinga abalaba ebifaananyi obufaananyi nedda mukwano abantu bannangenza abamu nze nako wano banyonyola tobanyonyola n'okubanyonyola kubanga abo tebonna byakubagamba abo bengenda nembulookinga anti tobyagala birabanga bwe biri kati nga nkubulookinga ovaako ng'ogenda ebulookiyo yoggaawe nsigaze abanga abatono ababinyumirwanga bwe biri bambi oyinza oba tebikunyumira aye tolina bwe wejjako nga nze nkuyambako mwafumbye enkoko namu etambula temwafumbye dayira Kabaala atuli manna nosanyisa Enoka kabaale ku muzuli kabaale ku muzuli bayiboloza yatuweddemu bannakabaale bannaye bannakabaale sanyisa balaba Enoka yambulako nga simutuusiza na wakaawe kati gwe wali wewaviira muwolo wali otegeeza tonalowooza babudde muggula byakulya kumbe bayitiddeyo nga balongoosi kwata obuntu buno nga ndaba essawa yaabwo bukyambuzaabuza ane mukulikeeyo bannakabaale kati temukyali bannabusega bannabikya kati ffenna timu bannaye era yasubwa kabaale yamanyi kyali nyumya naye nze nga nze nina kyenyumya nyumya kabaale bannaye baba mukulike bannaye mukulika amakubo bannaye mwebale vaibu mwebale emirimu mwebale kusanyuka kuba ekintu ekyo twakisaba tusanyuke tuleme kungubaga
butuufu twali basanyufu tetwalina kungubaga twalina kusanyuka busanyusi waaw kale nkulinze banna nsanyuse nnyo balaba mukulika amakubo ate n'olwaleero era nate era emikolo gye wagadi bana tegiriggwa kati sawa yakuŋŋaanya bintu bibino bituuse tutandise obisomba gw'omukolo teguliggwa bannange tukyaliwo era neera situla byakusitula kutwala waka naye mu kaseera kano tukkirire waka Sifa amaze otuuka ye mulindwa Sifa ye mukolo katuuka ng'omukolo gutandika bw'aba tannatuuka tubeera byaffe naye olutuuka bw'ati ng'omukolo gutandika era kati gugu soke mbulake wano kanzikirire nabwo banna mutandike kunyumya kabaale nze ndowooza mbu kutimbe mugundi sooka obutimba awo tulabe abumpa naye nga singa kuna pulogulaamu yaabwe abumpa kati buli kyoyogera tukirinze wano oyogera ebikyamu miggo poliisi bannange tusanyisa obbalaba mwebale kujja leero 1 December after party mwenna abaali ekabaale physically online kale mwenna mwebale nnyo omukolo mwaguweesa ekitiibwa bannange buli omu ali online tubeebaza bannange ndowooza buli kimu mwakiraba sofa tubadde tutuuse ku party ki is it 6 sorry tubadde tutuuse ku party 6 bannange ndowooza mwatulaba ekintu twakikuba bulala twebaza Katonda eyatusobozesa neyanziza eno kabambi kaswiti mukama mulungi ekiseera kyonna mukama mulungi bannange tubeebaza mwenna abatukwatirako ne tutindiga olugendo olwo ne tugenda ekabaale ne tuweesa omukolo ekitiibwa kyekyo bannange mukama yeebalire ddala twebaza abo bonna abaatoola kye basobola oba baatoola mu nsawo oba baawaayo essaala za mukama abawe kye basinga okwagala nziramu ntwala okwebaza Team Hope Shifa oyo mwebazaako ensusu Shifa ebyokukolera tetubiina weebale ndowooza wagikoowa naye kati kyetusinga okwagala kwe kugamba mukama agaziya ensalo zo mukama akuwe kyosinga okwagala mu buli kimu kyonna kyokola weebale kusanyusa gaadi ne Millicent weebale kubazza kasimayiro ku feesi zaabwe mukama akikubalire ekirala olugendo ndowooza mwadde mulaba ku YouTube aba YouTubers nalabye naku TikTok mulimu abatandise okubusala mwalaba basi ekyali mu basi kati nze nga mwanyina omulungi bambi temwandaba mu basi nali mu benzi ey'omwami omugole kati nga mwanyina omulungi nali simuva ku 5 kati nze ate nagendera mu benzi kakati munnange ekitiibwa n'ettendo nkiddiza oyo owa waggulu bannange benzi ndowooza mwagiraba omwami ntuuse okwebaza omwami eyali yeetema transport y'omugole oyo yatutwala mu benzi bannange mukama akikubalire kubanga thank you ndowooza wazikoowa oli used nazo naye mukama akuwe kyosinga okwagala bannange abali mutambuliddeko mu benzi ndowooza musobola okukitegeera obeera wali ka perfume kyekyo ka esi kyekyo bannange tosobola kubaako ky'olinnya nga yo weeri eba yakugambye nti waliwo ekinnya mukwano toyitawo okitegeera mukama akibabalire mwebale kwagala gadi ne Millicent mwebale kuzza Millicent essanyu
ku feesi ye mwebale kumuzzako ka smile saawa zino Millicent mugenda mulaba naye musanyufu yafunye ku kabiri bannange naye awulira nga yeefiiringa mukama abawa omukisa wavayo Kisoro wasangayo birungi nitusanyukako kale namwe mukulikeeyo era mama Maria yakulembera ne Yesu mwana we nibatutuusa nitusanyukako bane twebaza Katonda omulungi ow'ekisa kulinaku luno tuzza okujaguza nga twebaza Katonda ku lw'olugendo lwonna olw'Ekabaale olw'omulimu omulungi mukama gwe yakola ewa Millicent bannange twebaza ddala Katonda kulwa gadi ng'agenda okubeera ng'asiima abazadde ba Millicent olugendo lwali lulungi nnyo mukama atutambuza bulungi ate n'omukolo gwali gwa muwendo nnyo gwaweebwa ekitiibwa mukama yagulumizibwa ku lw'omukolo ogwo bannange ne Hope Shifa bannange yakola omulimu munene era abantu bamusiima kubeera nga gutuuka bwe gutyo ab'oku online mwenna bannaye mutukoledde by'amaanyi bannange Team Doni twebaza nnyo ba Team Doni abatuwagidde Anti Flo bannange tetusobola kwerabira kubanga obaddewo nnyo ku lwaffe tweyanzege naye twebaza mukama kuba Kabaale yali w'amaanyi Kabaale yayuguuma ku lw'omukolo gwa gaadi era ekitiibwa kyo kyaddira Katonda ate kikyamuddira n'olwaleero tuli wano nga tujaguza nga tugamba nti tukuŋŋaanya awamu tujaguzeeko twebaze Katonda olw'olunaku olwo n'olwa byonna byakoze bannange mukama abawe nnyo omukisa temukoowa kuyimirira naffe wonna we tubeetaagidde kubanga ekyamazima tusuubira tukyabeetaagira ddala mu bulamu naye mwenna bayimiridde naffe tubeetaaga temujjanga okwo mukama abawe nnyo omukisa tubaagaliza olunaku olulungi nate buli nawe muli abali ku online abatuulira abatulaba kati mubeere naffe paka be tunaamaliriza olunaku luno kama abawe omukisa nga bulijjo mba smart manyi nze nkola mu byakulya ndi mu costume za fumbiro banaye twebaza okusooka byonna twebaza Katonda ku lw'olunaku lwa Friday lwokuna nga tugenda paka Friday ne tudda bulungi n'ekirala njagala okwebaza ba online abali ku online mwenna abatulaba n'abatuwuliriza nze njagala okubeebaza Anti Flora mwenna abanteekamu ssente Olga banaye bamikwano mwebale anyumirwa Kabaale twalya twanywa omugole twamuleeta tebakyatubanja naffe tetubabanja twebaza Katonda twatambula bulungi nakati olunaku olwaleero tuli mu after party just kunyumyamu kiki twalaba nabye twafunayo so mbagaliza olunaku olulungi mu dakiika nga 2 ngenda kuba nzigyemu costume z'okulya nga ntaddemu ezigenda ku main table mubeere bulungi bananga abatulaba mwenna ate nsanyusa okubasinkana olunaku olwaleero Sande nga lumu nze omugole tusaba mwegadi nga bulijjo olwaleero tulina after party wano ewakka naye ng'ekisokera ddala sooka kwebaza Katonda atuyisizza mu byonna bye twatandika nga 4 ogw'omunaana nga 22 ntubikomekereza e Kabaale twebaza Katonda oyo asobozesa ebitasoboka okubaawo ate ne bisobokera ddala twebaza Katonda yatutambuza bulungi okuva e Kampala ffenna tutuuka e Kabaale ate ntukomawo nga twali afunye buzibu twala omukisa guno okwebaza abantu b'ebibakka abatuwerekerako ne batuwereka kuva wano mpaka e Kabaale ate ntukomawo bulungi bambeereddewo nnyo mpaka ku last ate n'olwaleero weebali twala omukisa guno okwebaza mwenna mikwano gya Shifa mikwano gyange abamanyi n'abatamumanyi abali online YouTube, TikTok, Facebook mwenna abatubeereddewo mu lugendo lwaffe olw'okugenda e Kabaale kuba lwe twatandika ennaku z'omwezi nga 4 ogw'omunaana n'okutuuka olunaku olwaleero nga mukyali naffe bannange mwebale nnyo mwebalire ddala era tubeebazira ddala era n'abantu bonna
babeebaza abeene ebakka mwebale nnyo mulimu gwe mwakola mwatulaga okwagala ne mutuwa ssente ne mutuwa essaala ne mutuwa buli kimu kye mulina essanyu bannange mwebale nnyo mwebalire ddala era temujjanga okwo ntwala omukisa guno okwebaza Shifa nga ye ate era nga bwe kimanyi nammwe mikwano gyaffe Shifa tumwebaza ne tukoowa nga tumanyi na byakumwebaza wabula tutunula mutunuulire just twamuwa Katonda nga namwe bwe mumulaba namwe ne mumwewuunya naffe tumwewuunya nga tulina kyamugamba wabula just tumusabira busabizi Saala Katonda amuwangaaze amuwe ekyo kyasinga okwagala emirimu gyo gitambule bulungi abeere n'obulamu obulungi obweyagaza Katonda amukolere ebyo naffe bye tumusabira afune abimukolere amanye nti naffe esaala zaffe zimutuukako era tumusabira obukumu obw'enjawulo kubanga abalabe tebabula ate abamwagaliza ebibi omanyi omulabe ye nobwozenera ku nnyanja agamba okuba nfuufu eyo ye mulabe nobwoba okola ebirungi ebifaanana bitya ye tabiraba naye era tumusabira obukumu obw'enjawulo neebaza tiimu Shifa bambi abatambudde naye tiimu Shifa mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kubeera ne Shifa waffe ne mukola naye emirimu abavubuka abe aba cameras tiimu Shifa nga bwe mugimanyi aba saluuni aba hot fashions bannange eyo tiimu yonna mbeebazaako ensusso mwakolera ddala omulimu gw'ettendo okuva lwe twatandika nga muli naye temumuddukangako temuvangako bannange mwebale nnyo mwebalira mwebale ku mulagalaavu mwebale kunjagala mutamugamba nti anti twakoowayo ewa gaadi biki aye ogenda kukolayo kitaatere kyetufuna naye ne mugamba tugenda kuyimirira naawe mwebale nnyo mwebalira ddala tiimu Shifa bannange so bino byonna bye mulaba waliwo badde babuze tibyatandika bitya era bw'oba nga tomanyi bwe byatandikira bannange bibeera ku YouTube wali yali surprise awo mutambula mujja kutegeera ki we twatandikira abaakatulaba kati so mu byonna twebaza Katonda leero tulina after party ku muziki tugenda kusula wano mu kasiki mpaka nkya so ate neebaza mwenna abagenda okujja olwaleero n'abatanajja abantu batuuse dda bannange neebaza ttiimu eya ttiimu Enoka ne mami we mumulaba balage wali oyo takoowanga kuva oyategeera nti wano waliwo meeting mama Enoka ne Enoka ttiimu Doni okuva oyategeera nti wano waliwo meeting tayosangako ne kabale tubadde tuli naye mwabadde mumulaba ng'emirimu agikolera ddala ng'emiziki Enoka agikubira ddala bannange mbeebaza nnyo mwebale kumbeererawo mwebale kutambula naffe mwebale kukola mirimu bambeeredde bandazeeraavu bandaze okwagala nga famire ate no batwegattako kati famire yaffe yennyini yaddala ye tuli eki tuli kimu nze mama Enoka ne Enoka kati famire egi emu yes so ate okusingira ddala nja kwebaza ttiimu gye twalonda wano twali twalondawo akakiiko akatambuza emikolo tulina chairman mumumanyi nnyo tulina vice tulina secretary tulina mobilizer tulina treasurer bannange muneebaliza abantu ababadde ku ttiimu eyo abatambuziza omukolo ogwo abantu abatambuziza omukolo mpaka nga weguwedde nga tukomenkereza babadde bakasaale nnyo mu mukolo guno era bakoze omulimu gwa ttendo nnyo era Katonda abampiira omukisa tufunye n'abagenyi olimba oze so ate neneebaza abantu ababadde nga tubadde wano meeting naye nga bo tebava ku online nga data waabwe ye wakulaba ku meeting za gaadi ne Millicent nga tebavaawo obakubira omubugalo
okwo okwagala nno kwa mundaze okwagala nti mwe temusobola kuvaawo mundaze okwagala ate bwe twaleese ate emikolo twagenze mu mikolo mubadde mutubanja videos nakati zikyajja pati ku pati. Yes muzirinde naye nga tubeebaza nnyo mwabale kubeerawo mwere kutwagala ne mubeera mu meeting live ne mubeera ku party live nakati nga mukyetaaga kiki ekiva eno kyekiddako mulabanga temukoowa mulabanga temwagala kukoowa temukoowa meeting zaffe temukoowa bintu byaffe banange mwebale kutwagala ffe baani nzaani naye nga byonna kitiibwa kya Katonda. Yes bino biraga nti Katonda essaawa yonna mu mbeera yonna akukolamu ebyamagiro naawe ali eyo walaba embeera togitegeera Katonda ajja kukufiirayo lumu ow'obujulizi okitegeera ow'obujulizi. So mwebale kubeera online mwebale kutwagala bane Katonda abampeera omukisa ekya ntwala okwebaza wala abantu otwali tugenda wala omuntu eyali yansuubiza okuntwala ekabaale okunvuga nga ngeze nga oba natambula ngaani simanyi nalinga ndi president ndowooza nalinga king. By the way I'm a king king myself. Yes, wali king. Myself. So nebaza oyo omusajja bamuyita Smart Protas ona wooli twala okwebaza okwenjawulo gy'oli ntwebale kweyama ate n'otuukiriza. Ekyewuunyisa nagenda okusanga tewakukaala ewaffe naye yanvuga bulungi yali surprise era yanvuga bulungi era mwabirabanga bwe twatambula nanvuga nga mukungu nintambula bulungi nankomyawo bulungi ewakkange weyanse weyankomya. So mwebaza ekyensusso. Yes ati okwebazako kungi nebaza abantu beekabaala okutwaniriza bannange batwaniriza bulungi nitwebaka ne batulaga okwagala ne tulya ekimere ne batuliisa ne batufumbira. Abantu beekabaale beetaaga obugalo bw'enjawulo nabo beebale nnyo beebalire ddala. Yes obadde mujja batusanze mu interview waneeno. Yes naye nga twabadde mu kwebaza nga tukyebaza abantu ababadde naffe mu lugendo lwaffe luno olw'okwanjulwa ekabaale. Ekabaale twatambula bulungi era ntukimaliriza bulungi. Katonda yatubeererawo natutambuza bulungi era yafuna bukosefu mu kkubo era tutambuza netukomawo bulungi. Tukyebaliza Katonda era tumusamu ekitiibwa era tugamba nti erinnya lye ligumizibwe. Abatulaba essaawa zino tulina abakulu wano abagenyi baffe b'olwaleero nga bwe twabagamba nti leero tugenda kulunkinga ne meeting za wedding. Nategeezako omubuulizi wange ajje mu meeting eno atusabireko ate atwebalizeko Katonda tutambuliza okuva bwe twatambulira kintu kino ate ntukiggusa twebazeko Katonda ate asabire n'ekiddako. Yes so wenjogera ono mubuulizi tukwaniriza awebwa ekitiibwa tusanyusa okulaba era mbadde nsaba obuuze ku batuuze. Ffe yeebazibwe Mukama waffe yeebazibwe Mukama mulungi ekiseera kyonna
tusanyuse nnyo okuba awamu ne munaffe gaadi twasanyuka nnyo bwe twawulira nti agenda kwanjula mwana munne mu bakadde, ne tusanyuka nnyo era bwe yatutegeeza nti yandyetaaze okugattibwa ate ne kitusanyusiza ddala. N'olwekyo Mukama yeebazibwe era tusaba Katonda emikolo gino gitambule bulungi okutuusa nga tutuuse okugattibwa. Mukama yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Mbalamusizza nnyo bannange mu linnya Kitaffe ne Mwana ne Mwoyo Mutukuvu. Nsanyuse nnyo nange okulaba nga ndi wano ne mwannyinaffe Gaadi olw'olunaku luno Mukama lwamutuusizzaako. Twebaza Katonda ebitandika olwaleero byonna bigende bulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Mbuzi tugenda tutandika atuwa essaala, tugenda tuwa essaala osabire tusooke twebaze Katonda tuyiseemu ate tusabire n'ekiddako kitambule bulungi ne meeting yaffe. Mukama yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna. Kale kubirako Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Katuyimirire. Tugenda kuyimba oluyimba olugamba nti nsanyukira ekigambo kino. Sanyukira ekigambo kino, Yesu Mukama atwagala nnyo, alina bingi ebinsanyusa, kisinga nti nze nkwagala. Anjagala nga kitalo kunjagala, olw'ekisa kye nange namwagala. Anjagala nange mwagala ye, yakka mu nsi olw'okwagala kwe. Kwagala kwamuleeta ku muti, Yesu atwagala ffe bwagazi. Anjagala nga kitalo kunjagala, olw'ekisa kye nange namwagala. Bwe nditunuulira ekitiibwa kyo, imba ntya wesimba wentyo. Mirembe n'emirembe, Yesu kye kyakunjagaza nze. Anjagala okunjagala, olw'ekisa kye nange namwagala. Bwe nditunuulira ekitiibwa kyo, imba ntya imba bwetyo. Nyimba emirembe n'emirembe, Yesu kikye kyakunjagaza nze. Anjagala nga kitalo kunjagala. Anjagala olw'ekisa kye nange namwagala. Bwe mba nyonoona ne mwerabira,
Yesu tandika kubula jala ampita mango kumweyunaye era njejukizo kwagala kwe njagala 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 olekisa wenditinulire ekitiibwa kyo nimba ntawe simba wekyo nimba emirembe n'emirembe Yesu kiki kyakunjagaza nze anjagala nga kitalo ekisa kye ngenamwagala. Mukama waffe yeebazibwe. Kale katwebaze. Taata omulungi ow'ekisa tukwebaziza nnyo Katonda ffe bw'osiimye ffe okujja mu maka ga munnaffe God okuŋŋaanako awamu nga tusanyuka nga tujaguza olw'ekirabo kyamuwadde eky'obulamu ate okusingira ddala olw'okwebaza Katonda okuva mu bakadde. Tukugulumiza tukutendereza gwe Katonda ffe kubanga okola bikulu okola binene era Mukama naye omukoledde. Taata omulungi otubeere kakano ebigambo bye tugenda okugabanako awamu era byongere okugasa obulamu bwaffe. Tweyongere okusemberera ate naawe oyongere otukolera. Tusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Kambasabe tutuuleko. Mukama waffe yeebazibwe. Erinnya lyange nze Ssekannyo Christopher. Neebaza Katonda bwe tuzze mu maka ga God okusanyuka awamu nabo. Najjako wano ne bantegeeza ne tubalaba ne bye baayitamu ne babitutegeeza ne bye bayitamu ne babitutegeeza naye ekimu ku bye baali bayitamu kwali kwa kugenda mu bakadde era ne tusaba era mu bakadde baakola ki? Baagenda. Era kaakati tusanyuka kubanga n'abakadde baabalaba. Nga sinnabaako bubaka bwe tugabanako awamu katusome ebyawandiikibwa bino. Ngero essula 31 olunyiriri olw'ekkumi. Katusome. Omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? Kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. Omutima gwa bba gumwesiga so taabulwenga magoba. Amukola bulungi so si bubi ennaku zonna ez'obulamu bwe. Anoonya ebyoya by'endiga n'eppamba n'akola emirimu n'engalo ze n'essanyu. Alinga amaato ag'abasuubuzi, emmere ye agijja wala. Era agolokoka nga bukyali bwa kiro n'awa ab'omu nnyumba ye ebyokulya. N'agabira abawala be emirimu emirimu gyabwe. Alowooza ennimiro n'agigula. Asimba olusuku olw'emizabbibu ne gibala eby'ekitalo n'ebibala eby'emikono gye yeesiba n'amaanyi n'anyweza emikono gye. Alaba obuguzi bwe
bulimu ettunzi, ettabaaza ye tezikira ekiro. Mukama waffe yeebazibwe. Kankomekaawo. Mukama waffe yeebazibwe. Goda yatunyumiza bye yayitamu nga yafuna akabenje, naye bwe yafuna akabenje n'afuna obukosefu ku backbone, era teyazaalibwa ng'atambulira mu katebe, era yali musajja w'amaanyi, yali avuga booda n'afuna akabenje. Naye kaakati twebaza Katonda nti newankubadde yafuna akabenje naye waali ate era atudde wamu naffe. Bangi abafunye obubenje ne bagenda, naye ye Katonda akyamutaddewo. Oba oli awo ng'alina ekigendererwa, era weekiri. Era bw'onaamulaba naawe ojja kugulumiza Katonda. Bw'omulaba ogamba naye Mukama ng'alina obuyinza, anti Katonda tumulabira ku binene bye tutasobola. N'olwekyo Mukama yeebazibwe. Katusabe. Taata omulungi ow'ekisa, tukwebaziza nnyo Mukama. Twagala okuwaayo ebigambo bino tugenda okugabanako awamu naawe ne bannaffe. Mukama oyongere okubikula amagezi gaffe mu kukuŋŋaana kuno okwaleero. Otuwa omwoyo gw'omutukuvu tubeeko kye tuyigamu. Ogulumizibwe otenderezebwe mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mukama yeebazibwe. Tuli mu kiseera kya makungula. Amakungula olwaleero lwe tugafundikidde. Era olwaleero lwe tufundikidde amakungula ate lwe tuyingidde omwaka omujja ng'ekkanisa. Omwaka gutandika mu biro eby'okujja. Kaakati nno ffe tuli mu 2025 we tunaatuukira mu gwa gavumenti oba ogw'ensi, ffe nga twayingirayo dda omwezi mulamba. Tuli mu mwaka kati mupya. Tuli mu kiseera ekiyitibwa eky'ebiro eby'okujja nga tulindirira Kristo okujja kwe. Mukama waffe yeebazibwe. Naye ekigambo kye mbaddeko kye kigambo eky'amakungula. Amakungula tukungula mu ngeri nnyingi. Tukungula ebisolo, tukungula ebirime, tukungula ebinyonyi, tukungula buli kimu. Naye ng'ebyo obijjeeko, eriyo amakungula ag'obulamu. Eriyo omuntu omu mu kiseera kino eyayagala okutuuka olunaku olwaleero nga talukoze eki, ng'obulamu bwe bwakoma mabega. Naye ffe Katonda akyatuwadde amakungula ag'obuki. Era munnaffe ono God newankubadde nga mukosefu bw'ati, naye Katonda akyamuwadde amakungula ag'obuki, ag'obulamu. Ekyo tukikubireko mu ngalo. Abaganda bo bagamba nti ozaayanga n'otakola ki, n'otafiisa. Oli bwabula obuuzi nga yazaawa, oyinza ogamugamba luliba olwo n'akola ki. Ate ne bagamba nti eyali afudde bw'alemala teweevuma Katonda, kubanga obulamu okyabukola ki. Nina mukwano gwange omu mulema, naye twali tusaagasaaga nga bwe tusaagasaaga. Ne tumugamba naye Katonda nga bw'akola ebyamagero, ne bakusabira n'oddamu n'otambula, okigambako ki? N'agamba nze wano we njagala mbeere mu kagaali kange. N'agamba essomero lyo liraba ndifunye mu bulema. Omukyalo oyo omulaba mufunye lwakuba ndi muki. Kubanga omukyala yaganze njagala ono. Abeeka ne banyiga nnyo ne boogera bingi. Ye omukyala n'agamba njagala ki. Kitegeeza waafunira amagulu agatambula omukyala ki agenze. Era essomero eryo yali alina waafunira amagulu agatambula, oba oyinza okuba oli awo nga likoze litya. Buli kimu Katonda akireeta olwaki, olw'ensonga. Kati nno
god teweekubagiza. Ate era namuzuula nga ye musajja teyeekubagiza, musajja musanyufu. Oba gwe okyali muwaka musaasira ogenda okulaba nga ye musajja musanyufu. Naye Mukama yeebazibwe. Ndeese ekigambo ekyo, ekitundu ekyo nga kigamba nti omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba. Bamaze emyaka 2 nga bakoze eki, nga bafunye akabenje. Naye omukyalo oyo tamulekangawo, ali naye, batoba bombi, balina abaana baabwe 2, teyamulekaawo, weebali emyaka 2. Yatugamba nti kati ate ali kalikali, naye luli kyali bubi. Kati olaba nti gye bavudde ye wabi, kati omubiri gugenda gupiikinga mpola. Si mukadde ono omuvubuka, omanya nti omubiri gujja genda gukola ki? Nga guddamu obulamu. Bayibuli egamba nti Katonda yagamba Ezekyeri nti gamba amagumba gano amakalu, ti magumba mmwe amakalu, muddeemu ennyama. Amagumba ne gaddamu ennyama. N'agamba nti muddeemu omukka, amagumba ne gaddamu ki? Agali amagumba ne bafuuka abantu ne bayimirira. Kaakati ate ono akyayogera, akyali emmere, akyasaba, akyalina okukkiriza. Lwaki tekisoboka? Kisobokera ddala. Kisobokera ddala. Mukama waffe yeebazibwe. Oyo Katonda azuukiza ebifudde asobolera ddala okumuzzaawo n'addamu obulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Nti omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba? Asingira wala ddala amayinja ag'omuwendo omungi. God senga yalina ssente oba oliawo tezaali mu jjanjabye, naye omukazi ayimiriddewo, tasinga obugagga bwonna, tasinga golodi. Kati nno beera ne golodi wo ng'oli awo ku kitanda. Mukama yeebazibwe. Asingira ddala ne golodi. Kale nitwagala okwebaza abo bonna abaayimirirawo olw'okwanjula omukyala. Era bwe twajja wano ne twogera ku by'okugattibwa, baakyaniriza n'essanyu lingi. Ate okumanya baakyaniriza baali baagala bagende okuvaayo eri nga n'empeta ekoze etya? Mukama yeebazibwe. Nze nawezezza emyaka 25 mu bufumbo obutukuvu. Nenva mu buzi nenzira mu siriva. Kaakati nduubirira golodi. Ekyo si kyakwebaza Katonda? Okalaba kano ndi mu siriva. Amiina. Buuza alina empeta gw'oyambadde yaki? Mukama yeebazibwe. Kaakati God ono ayagala ayambale bronze. Ate wali mu kanisa yaffe yeemusaba we tumwagala. Era ngambye nti Katonda nga ye mubeezi, ebyetaagisa byonna bwe bibeerawo bwe biti mu first week eya January, ekintu kikole ki? Bino bye twetaaga. Twetaaga obutikiti bw'obubatize. Tumanyire ddala nti oli mukulisitaayo, omukyala n'omwami. Omukyala bw'obanga oli mukatuliki era akatikiti okaleeta ak'obuki? Ak'obubatize. Ekyo bwe kiggwa baluwa y'abazadde. Obutikiti baluwa y'abazadde bagenda okubeera matron best man. Ebyo kasita mubeera nabyo nga babakola ki? Nga babawandiika. Bwe bamala okubawandiika bwe bati nga tebannaba kubabuulira ebisale
byesigenda bagamba kati ngenda kubibuuza bibategeeze ebyo bwe biggwa nga tutandika kubalanga nga ne bano babalanga ewaabwe eri tubalanga eno gye bali tubalanga ewaabwe gye babazaala ennaku zigenda bwe tuyisaawo wiiki batubalangira ennaku wiiki meka 3 ekiddako awo bwe watabaawo aziyiza ekiddako kukola ki ng'atandika. Mukama waffe yeebazibwe. Omukyala ayimiriddewo mu buzibu eri abantu abakola ebintu ne babitandikira gye bisemba ati nga biddawa batugamba mbune ekikajjo olina kukirya ng'okiva eno waggulu ate eri abakirya nga bakivaawa wansi kakati oyinza okirya ng'okiva wansi bw'otuuka eno gye kitandikira nga tokyakyagala naye ate bw'okitandikira eno ne kikkirira oyinza okukikola ki okukyagala. Tulayira mu bulungi ne mu bubi obubi tebunnajja naye bw'oba oli mu bubi n'olayira mu bulungi ne mu bubi kitegeeza obulungi bwe bunajja ate ojja kukola ki n'olwekyo obanga osobola okugumiikiza mu bubi mu bulwadde kati obulamu bwe buddawo oba oseereza ligenda wa mugga. N'olwekyo naffe tetuyinza kuziyiza era okugjako okubasabira Katonda akiteekemu amaanyi n'abo abazze nga batukwatizaako Katonda baweeki omukisa. Twagala kubasabira omwami omukulu Goda ne mukwano gwe Katonda abawe omukisa batuukirize omutima gwabwe kyegukola ki kyegwagala kyeguyaayaanira kubanga kya butuukirivu. Katonda tayinza kubalyaza amaanya ate n'ayimiridde mu nsi tayinza naye kumulyaza amaanya. Kino kyennyini yono God God mbadde muyita God God ne God okanti God twamumanyiira nnyo kati God ayimiridde mu nsonga za God. Omukyalo oyo Mukama akuwa omukisa. Eri abantu abamu nga bakola ebintu naye abamu nga tebayatulanga nti nno ndokose naye ng'ate bakola ebigambo ebigamba nti nkoze eki. Kale nno Katonda akuwe omuki ekyo Yesu kyayagala yakyagala nti mubeere n'okwagala. Yagala muntu muno nga bw'okola ki eri abagala bantu bannaabwe n'okuyitawo ne bayitawo nga bwe bakola ki. Naye Mukama akuwe nnyo omuki ne pulogulaamu z'okola Katonda aziwe omuki bazeeyunire bazirabe ate zibazimbe. Mukama waffe yeebaziwe. N'olwekyo tugenda kusaba Katonda ayongere omukisa agaziye ensalo. Ate Katonda wano temuli ku fuuti meka 24 meka newankubadde tokola era saba essaala ekola etya egaziwe. Katonda ajja kikola ki oba olya bw'ogaziwa bw'oti awo mu mpola mpola ojja kuteekawo bizinensi ate eyongera kuki ku bulamu bwammwe. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda akola ebintu ebijja gwe kasita omwesiga ate bw'obeera mu katubu oti Katonda amaaso ge n'amatu ge gawuliriza nnyo. N'olwekyo bw'osaba sabira ddala ate baako ne kyoyagala nti njagala kintu gundi ekyo Katonda agenda kukikolera oba Mukama waffe yeebazibwe. Kale tugenda kuyimirira tusabe Katonda akikole. Tulitangako mulokozi kakukola kawokyalira balala nango kyalire
yita Yesu 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 kakukole gabo kyalira balala nango nkyalire yita tata 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 kankukole gabo kyalira abalala nango nkyalire yita mwoyo mwoyo wange ankukowo gabo kyalira balala nango nkyalire tata ta 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 kankukola gabo kyalira abalala nango nkyalire. Mukama yeebazibwe. Kati gwali eyo wanika emikono gy'eno tusabira bagadi ne mukwano gwe ne mukyala we kubanga asigazza kulayira bulayizi mu kanisa eka baamukola ki baamumuwa mu mazima. Kaakati ekisigadde kulayira mu maaso ga Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Katonda we yagaba emikisa gibabeereko batuukirize buli kye banaalowooza nga kyonna Katonda abakwatizeeko. Kale tusaba nawe saba eyo. Ow'omutima omubi manya nti bw'osaba essaala embi ky'osaba kidda gy'oli. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Taata omulungi ow'ekisa tukwebazizza nnyo Katonda waffe olwa Gadi ne mukyala woono kubanga baatuuka mu bazadde n'ebbaluwa n'ebaweebwa okubeera omwami n'omukyala. Kaakano Katonda waffe omulungi nga tulindiridde ekigambo kimu kyokka kyakujja mu maaso go babeere abatukuvu. Taata omulungi ow'ekisa tukwebaza tukugulumiza kubanga nga bwe baakitandika era ogenda kukituukiriza. Omukisa gwe ogutaliiko buyinike tugulangirira eri mwami n'omukyala ono Gadi. Katonda waffe omulungi balabire ebirungi mu kifo kino mwe bajja, balabire ebirungi mu maka gaabwe, balabire ebirungi mu banneyiba, balabire ebirungi mu bitongole bino ebibayamba nga bibalumirwako. Era n'abalala bangi abanaalaba babakwatirwa ekisa Mukama babakolereko kubanga gwe wagamba nti mwagalanenga muyambaganenga ate naddala eri abo abeetaaga obuyambi. Tubalangirirako omukisa gwe Mukama newankubadde nga munafu naye Mukama Katonda waffe omulungi ojja kumuwa amaanyi kubanga gwe wasuubiza nti ebinafu by'ensi wabironda olyoka okwasa ensonyi abo abalina amaanyi amangi ennyo. Katonda waffe abalina ensimbi ennyingi ennyo nga balemeddwa okutukuza obufumbo ng'ono atalina nsimbi atukuza. Katonda waffe omulungi ng'akuweera obujulirwa. Taata omulungi tumulangirirako n'emikolo gyonna okutambula obulungi obuwanguzi mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tuwaayo n'abaana baabwe balabe omukisa. Katonda waffe omulungi olyoke ogulumizibwe otenderezebwe. Tukusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu eky'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abakuwa omukisa. Abimanyi kisanyusa
yantwala ye kamukubo seta kamukulembeze wabula ye wabula ye riba osibitya ntwala siyeka akulembera nankamu kulembeze wabula ye wabula ye. Mukama abere nammwe. Kale tumaliriza ekitundu ekyo, tuliwo akaseera katono kubanga ate tulina saaviisi ku ssaawa 10 zennyini awalala, kati zino ziweze 9:10. Twandyagadde okuwulirako ku sipiiki ez'enjawulo katono tudduke emisinde. Mukama waffe yeebazibwa. Mukama abeere nammwe. Ateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omupali n'abakadde nja bakoza ddwiro nono muliro mpo kugaloneko kinentiguka abazadde batuzaalire kula